Yes, Fadi TV ujimbaniriza kadi kano. Mwasibye mutya, muli mutya. Ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kadi batumide kabali Bahrain n'abasinza mu ggwanga erya Oman. Mbagamba nti muli bambanyi nnyo kubanga munfollowinga. Bagita Fadi TV ujisubscribe ate nyigene kadi. Stay on YouTube platform ojja kubafuna ebisinga ate eby'omulembe. Ensonga za Kyabazinga wa Busoga zikute wansi ne bagulu. Bagamba nti Kyabazinga si mufumbo era talina baana. Okusinza kakiiko akava wali mu Lubiri kugamba kakiiko akakwasaganya emikolo gino okuva ali mu Lubiri olwa Kyabazinga wa Busoga. Bagamba nti bo ono omukyala Alisoni Nadiope tebamanyi Alisoni Ana ali UK gemanya ge gakozesa ali mu ggwanga erya UK. Bagamba nti bo tebamumanyi wadde n'akamu era olw'omukaago olujja embaga eteekwa okubeerawo. Obwakabaka bwa Busoga Kyabazinga kosana kakiiko ke kagamba nti ko tekana kikamanyi ku mukyalo ono era Kyabazinga talina baana. Bangi bavudde nga bakukuluma nga bagamba obwakabaka bwa Kyabazinga bufaaki, obwa Kyabazinga lwaki bulimba. Abasinga bawakanya information abataka gye bakoze ki gye bawadde mu public. Abasinga bagamba nti abaana baani ba Kyabazinga. Abasinga bonga bo bagamba nti obwakabaka nti kale obwa Kyabazinga bukola ki bulimba. Ebintu manya munnange ekibigenda mu maaso mu Lubiri eyo wala oyinza okuwakana nti nogamba nti balimba bwe tomanyi kigenda mu maaso. Ono omukyala Alisoni Ana ayinza okuba yenoonyeza bibi oba si ekyo nga byayogera bituufu naye tusobola kukola ki tusobola kumanya ffe ffenna bo nga bo wali mu bwa Kyabazinga bebamanyi ekituufu ekigenda mu maaso bijjako bivaayo era kinabeera nga kituufu ng'abaana babe era bijja kuvaayo. Binaaba nga si bituufu nti abaana si babe era nabijja kukola ki bijja kuvaayo. Oba Alisoni abamusiba busibi tewali amanyi. Munange byebyo naye ng'embaga yo bali mu kuba nga bateekateeka embaga eteekwa okukola ki eteekwa okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogwa Novemba. Temulina kubanga hamusubwa. Obwa Kyabazinga bugamba Alisoni Ana tebamumanyi wadde era emikolo gikola ki emikolo gigenda mu maaso. Alisoni Ana kiraga nti yatuuse dda mu Uganda era yasuubiza okukolawo akatiisa ku lunaku olw'embaga. Yagambye Archbishop ow'essaza ly'e Busoga Archdiocese yamugambye nti munange takola ki n'akola ki n'agatta abantu bano ababiri Jovia Mutesi ne Kyabazinga wa Busoga. Yakoze ki yamuganye okubanga abagatta mu bufumbo obutukuvu. Era obwakabaka bwa Kyabazinga bwabudde ne bugamba nti oyo omukyala tebukola ki tebumanyi era bwagambye Archbishop tawuliriza Jovia Mutesi. Omenzenga nti Archbishop yatuukiridde ab'obwa Kyabazinga n'abagamba nti munnange omukyala yakoze ki yamwereza ebbaluwa era ebbaluwa yakoze ki yagifunye. Bano bamugambye nti talina kukola ki talina kutya kubanga bo omukyala tebakola ki tebamumanyi era Archbishop ali ready steady mwetegefu okubanga akola ki okubanga agatta Kyabazinga ne Jovia Mutesi mu bufumbo obutukuvu. Era ngo bano bagamba nti abatambuza ebyo ebintu tebaagaliza bwa Kyabazinga. Obwa Kyabazinga bwe bwakoze ki bwe butyo bwagambye. Bagamba nti abatambuza bino ebintu nti Kyabazinga mufumbo era alina abaana tebaagaliza bwa Kyabazinga. Akakiiko oba komiti y'obwa Kyabazinga bwe yakoze ki bwetyo bwe yategeeza abataka bwe batyo bagambye. Era emikolo gikyali mu nteekateeka nti giteekeddwa okukola ki giteekeddwa okuba nga agibeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 Novemba. Bagita Fadi TV ugi subscribe ate onyigene kale mwena mbeebaza era mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okuba nga munfollowinga. Comment section weerya obaka abontera mu comment section ate osigale nga onfollowinga. Bagita Fadi TV ugi mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyabazinga kosa ne Jovia Mutesi embaga yaabwe eri mu lusuubo ebijinji bingi nnyo naddala. Alisoni Ana yasinza okuba nga ateekawo ebijinji. Ono agamba nti alina n'abaana ba Kyabazinga wabula ate akakiiko kagamba nti abaana Kyabazinga talina baana.
ani alimba ani, ani ayogera ebituufu. Ebintu bikyavaayo mpola mpola, ebintu bikyavaayo mpola mpola. Binagwerawa binakoma nga munange ebyebyo bagita Faadi TV UG era baamulabudde ne bagamba nti bw'anaaleeta abaana ng'abaleeta mu Kyabazinga mu Lubiri bajja bamugobesa. Baamulabudde kubanga Kyabazinga ye talina baana, Kyabazinga talina baana. Ebintu bikyatabukira ddala, ebintu bikyatabukira ddala. Emikolo gino ginaggwa obulungi munange kijja kuba kirungi naye nga ebintu byonna bikyatabukira ddala. Alisoni Ana ali ku butaka yatuuse dde e Uganda, alize olunaku lwa mbaga akolewo akatiisa. Bonna akajja okola ki? Akajja okubeewuunyisisa. Jimpereka like ate osubscribing onyigene kati bagita Faadi TV UG. Abali e Qatar mbagala nnyo, abali e Bahrain, abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga. Mube bulungi, mweraba.